okay, how are you? Okay, you look good. Talking about your new looks. Checha kuleted okukyusa akatinti. I think it's just manze njagala nnyo okukyusa enviiri because it's something I love. So tewali influences eboba muntu yenna, but I just loved it. I just wanted to look different. Okay. That's all. Yeah, because every time I have different hairstyles, so that is a trend when it comes to me. Is nchusa every time. When I feel nti nezino so zisarako nezigwa, so I think it's just about the feeling. When man feeling is it's just the feeling and trying to look different. Okay. Yeah. Let's talk about ekyabadde trending Kenzo ngagamba abantu bayingirire bwerere. How did you feel? First and foremost, now ndi mukola school tour. It's called the Panda Turn Up School Tour. Naye ngenda kubeera ne main show ey'abaana mu August nga 13. So ntandise ne tour, so natandise ne St. Juliana liri eri Gayaza. Nina abaana ng'enkumi. So we were there nga mu hall makangira around abaana ng'enkumi kale around, yes, nga be bakasasula, you know, because right now tuna problem ya drug abuse, mental health mu baana. So kyenkola ngenda ne mpita mu baana ntwala abayimbi ne boogerako gye bali ne babulirira nve ku njaga biki kasanda kavaamu ne nkakozesa okuyamba abaana balala because I have kids me nso okusasula akasente bwe mba nfunye akasente, you know, that's why nkola tour abaana nga basasula. Actually sense abaana tebansasula ne just because nyina kigenderwa nti nyina njagala kuyamba omwana atasoma because nange nayambibwa buyambi, so njagala nnyo okukozesa erinnya lyange brand yange funemu kasente, you know, nsobola okuyamba omulala. So kyekyo kati ajja atuuka time ya performing because actually yali talina natagenda nakuja kubanga ngambye mwana nyinza obutaja ngagenda kihihi nemugamba ko gailide nakuteeka ku poster bambi jangu. So najja na keeping at the time natuuka ku location nasoka nabeerawo nalinda. So abaana bamaze okuyingira nga ohole ebula katuna okujjula kati bwe yatuuse wabweru ngala abaana bangi abamu abali wabweru. Yes, nagamba bano abaana kiki weyampitidde mu motoka ina ngamba abaana kiki nga abaana tebanasasula ate mwana nina naawe okusasula kitegeeza sente zinaava nyina okusasula kiki. So abaana bate bayingira bagize nange mbasi now, you know, sente za kusasula nagamba okay abaana, you know what, sente zobadde ogenda okumpa tozimpa, leka bano bonna abali wano wabweru abaliwo bonna bayingire bonna. Man, nale nze natiddaso sente n'entyamu ne ngamba muyimbi kigumanye Gayaza eri munda manyangwa munda eri omunavuga amafuta ge nayimbira bwerere. So man, kyandaza nnyo nti kyobola amunaye Katonda alina abantu bagabira niweebuza lwaki Katonda amuwadde, naye just because omuntu butono nnyo bwe butyo omuntu kayinza okukola Katonda amugabira. So bambi bwatu byakoze abaana bana ne bayingira n'abakuba omuziki bugamba manzo guy Katonda amuwe buli kimu kye yeetaaga bambi. Era n'abazadde bangi bwedda bansindikira message bagamba bambi Kenzo mutwebalize okuntertaining abaana baffe kubwe, you know. So it was amazing, it was a good thing. Mimbi ali akikoleddeko n'akikola. No, bali bakinkoleddeko nga nkutegese show cricket oval ne bajja ne banyimbira abayimbi. Of course teri yancharging anomo naye ngamba ku tour because for the two ones stwala muyimbi nayimbira bwerere. No, because batekamu amafuta gaabwe ne baginda yo waba wala so mbanyi n'okusasula. So in that sense of okumusasula ye n'agamba tozimpa boss emunda eri Gayaza omanyiyo nti omuntu okuvuga amafuta ga baby ki ate wuyo musajja award winner international artist era n'abaana abamu ate tebakikiriza nga bamulabako bati nga tebakiriza kye yakoze. So man, Kenzo yonna gyali Mukama Katonda amwomukisa buli muntu yenna ambekinge sure nti bambi atandika up show ye because mwana omuntu alina omutima bwatyo Katonda njagala muwe buli kimu kye yeetaaga. Oli muyimbi era nga ofulumya obuyimba essaawe abawagizi basuubire kyoyimbira abaana obuyimba bwa obulungi kyolina omanya challenges for free. Music wange wali nyina akayima ne Dr. Jose Camille ne video tugenda gita very soon. We in a pipeline tulina oluyimba lwe tugenda okuddamu okukola ne Queen Shiba because we have a show that we're planning. It's a back to school edition, Panda and Shiba negenda kubeerawo mu January next year. So we are, it's in a pipeline, we're working on it. Nacho tulimuchigira. So limbo letujja kukola, it's a song which will be leading up to that event. So we also working on that track. The same yali mudukolako. So but Queen Shiba above the Canada jalaze. I think tujja kuba tulumaliriza. So bya bimwe biriwo nange music wange jali aja but you know, but right now I'm focusing nnyo ku tour because rise nene nyabana bangi bafa but taking the drugs bichi kati nze ng'omuntu ali mu category chivola navude onkole tour eno era leading up to the show. Bwe mwana abayo omuntu yenayagala okunsponsoringa ayagala baje naye kati at the moment sina naye ntekamu zange sibenga nsobola okuyamba omwana ali eyo.
Yeah. abayimbi abasinga bayimba just because abamu baagala ssente nate gwe tulaba oyimba ssente ozagana ate oli nnyo you love doing something that makes you feel so happy. No man, nze njagala music just I love. But nze nfuna n'abantu abambukinga ng'olyako emitwalo 5 6 nemagazi sigazi ssente zo. Let me come and sing for you because nkyagala okitegeera nze ssente zange sizijja mu music nyingi ennyo nti ojjawo nga ssente nyingi nnyo nti oba endorsements ezo zo nzifuna naye nti TV yesinga okumbezaawo then ng'oseka endorsements zenfuna but music I just do it for the love nti mwagala nenfuna munzi siri ku pressure chovola nyimba nenswa ne byenjagala sina muntu wangoba nti watolese luyimba tojja kudda waka tojja kulya no I don't have the pressure chovola nze nkola nyimba binyumira omuntu abeera omutaga maze njaga kulambere munamawulire okuyimba waliyo kirowozeza yeah nali nkyagala naye mbeera kusomero nga mbiyimba naye nga bw'omanya Uganda olina okuba ne ssente olina okuba ne connections yes byonna nga tezisagala kweyingiza mu ebyo sagala mpalaniraako I don't like that njaga nnyo living a life nga ndi ku byange nkola byange something like that so music nezoka ne mulabulabi but then bw'ofuna opportunity ng'oli wonna olina okumakinga sure nti you evolve so kati nze mu evolving and getting into MCing events organizing music ningamba nyina omumwa and so reaching out to the producers why can't I try this out so nesanga nkikoze bafani bange mwena mwana bagala Crysto Panda ebirungi bikyajja mu maaso naye kyemba kubiza kiri kimu blood wango uliyo somo ya nacho ya tozikiza abantu bagamba mwana tosobola wekola olibo bagamba tasobola gwe mugambe naye genda okole okuchenkola abo nakisobola so just a matter of believing in yourself tozikiza gena maaso